Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asabye abalamuzi okufuba okulaba nga batuusa obuweereza obw'obwenkanya eri buli munayuganda ate nga bwalayisi. Obubaka buno Pulezidenti abutisse omumyukawe Jesca Alupo ku mukolo ekitongole ekiramuzi gwe kigguliddewo omwaka gw'amateeka ku kkooti enkulu mu Kampala. I am also aware that each district was gazetted as a magisterial area with a chief magistrate's court and a magistrate grade 1 court at every county or constituency. This is truly very impressive and shows focus and visionary leadership in the judiciary. Pulezidenti asinzidde wano n'akubiriza abalamuzi okukozesa ennyo enkola y'okugonjoola emisango wabweru wa kkooti kiyita Alternative Dispute Resolution nga nakyo agamba nti kyakuyambako okukendeeza ku kwetuuma kw'emisango mu kkooti. The lawyers or advocates play a key role in ensuring that justice is delivered to your clients and the people of Uganda very quickly and fairly. You must therefore be committed, act professionally, conduct yourselves ethically, and be available when required to help the courts resolve the disputes expeditiously. Embrace and promote alternative dispute resolution, including reconciliation in resolving cases, which can help in eliminating case backlog. Abalamuzi wa Uganda Dr. Flavia Zaija ayanjudde enteekateeka ey'okuteekawo kkooti ng'ekola ku butonde bwansi wamu n'okulaba nga bongera okuzimba kkooti ez'enjawulo okwetooloola eggwanga. Restructuring the industrial court. Top of my priorities for this year will be seeing how the industrial court can be restructured, modernized, and supported to resolve labor disputes timely. Focus will be on digitization and legal reform to enable the court efficiently protect the rights of both employers and employees. Your Excellency, labor matters are sensitive. When a person loses a job, he needs to be paid quickly. He needs to know whether he lost the job rightly. So we shall try to. This requires some legal reform, and I will be knocking on the door of the Attorney General because at the moment. Abalamuzi era yiyamye okulaba nga kkooti zibeeramu jjimu kisobozesa abalamuzi okubeera nga bazeeyambisa. Zaija era alabudde abakozesa oby'omutimbagano naddala abaguvumirako abalamuzi nti si wakubattira ku liiso era nga yenna anaakwatibwa agambye nti kakumujjuutuka. That people create fake social media acts just for what they call they call it status. That I think the more people who follow you, the more money you earn. So they create those fake news against judges for that purpose. Because a judge is a person occupying a higher position in society. So if you create something fake and then you get more likes, then you earn money in that respect. So we shall take action. That one I can assure you. We shall not allow our judges, in addition to the trauma they face from cases, to suffer the social media trauma. That is not to say that I will protect judges who are doing wrong things, but we must protect our judges and judicial officers against unnecessary attacks. Sabawolereza wa gavumenti Kiruwa Kiwanuka mu kwogera kwe alaze obwetaavu bw'okugonjoola obutakkaanya obuliwo wakati w'essiga eddamuzi ne bapuliida naddala abakulira ekibiina ki Uganda Law Society kisobozese bannansi okufuna obuweereza obulungi. I urge all members of the bar therefore to practice law with civility and understanding and professionalism that reduces the unnecessary friction in our courtrooms and stress on our judicial officers. We the lawyers are guardians of the rule of law. By professionally defending our clients' rights and freedoms, the rule of law is echoed and inevitably strengthened. Kiryowa era ategeezezza nti wadde nga alipoota yakafulumizibwa eraga nti emisango ekyakandaaliridde mu kkooti gikendedde emisango okulwawo agamba nti kimalamu abantu amaanyi era n'akubiriza abalamuzi okukozesa obwangu nga basala emisango. I call upon all justice sector stakeholders to deepen collaboration through regular interinstitutional dialogue, harmonized case management system, and joint efforts to remove systemic barriers to access to justice. Ye Minisita w'Amateeka Norbert Mao asambazza ebigambibwa nti essiga eddamuzi terikola bulungi n'agamba nti n'abantu abali wansi mu byalo bafuna okuyambibwa mu bitundu gye bawangaalira eyo. Even chicken thieves in the village cry out, take me to court, take me to court. Why do they want to go to court?
because they trust the court. Even hardened criminals, robbers, all sorts of bad elements, they want to be dragged before the court. Ono yamye okuyambako essiga eddamuzi okulaba nga bongeza ku mbalirira yaalyo okuva ku buwumbi 442 mu obukadde 200 okutuuka ku buwumbi 800. Anti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalintirire.